Abasajja basinga obukoddo mu ssente Aruna Mayinja Kayemba Kapo era mbadde ntudde wali ono omwana ono nazina amazina nakola bwati nzokoleba Kaponga akwata musawa mbagambye wali Sukamende olaba kukisenge najeyo mkwalo nakuona mufuwe nemugambo oyo tagabanira ekikumi mu nsengo naye Kayemba ono yandinyonyola neŋŋamba abantu bano lwaki tebagaba ssente bali batuufu era Aruna kyanyonyodde mbu yasanga ono akola ki adibuuda namugamba ogogeza ki abo basajja batusanga ffe twayimba dda Mpuje kulisiti olaba ovamu ekizikula Aruna mpate ekizike mu nseero abasajja abo banjigiriza nawe olese ekizike awaye ensetandise okukyuka nno bantu batandise okukolesa batandise okugaba oyo nno omuwala omukyalo oyo yafudde Gerard Kiweewa yakafuna kawala nemubuuza nti akaana akato kaagazaaki akawala kaali ka myaka ndowooza 15 nemugamba bajja kusiba ggwe nemunaye Katonda tebamusiba abamubaddemu n'abaana nga bana ekyakoze bubi nnyo bambi Gerard n'ate nze kyankoze bulungi okufiirwa kati walwa kufiirwa nga ennaku z'omwezi oba nga 29 show yaffe badde tejja kufa naye yafudde kati eyasatu mu lumu nawe osinzidde okutulaba okola kyamaanyi nnyo mbebaza nti osalawo emikutu gyonna emirala n'ogyerekereza n'olaba guno okola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero ebigambo bingi ebitambula ku social media nabagamba nti omwogezi yeka gwe tulina ayogerera omugenzi Kafeero pyala we yekojja kagatto ye buli nsonga gyendaba nga ateteredde nzija ne tuba nga tugitereza bingi bitambula ku social media okwo naye nga atera twongera okusaasira mukwano gwo Gerard Kiweewa omulangira Gerard Kiweewa yafiiriddwako kitalo nnyo sitwali naye ggulaawo omuwala omukyalo oyo yafudde Gerard Kiweewa yakafuna kawala nemubuuza nti akaana akato kaagazaaki akawala kaali ka myaka ndowooza 15 nemugamba bajja kusiba ggwe nemunaye Katonda tebamusiba abamubaddemu n'abaana nga bana ekyakoze bubi nnyo bambi Gerard n'ate nze kyankoze bulungi okufiirwa kati walwa kufiirwa nga ennaku z'omwezi oba nga 29 show yaffe badde tejja kufa naye yafudde kati eyasatu mu lumu ennaku yandimaze nakunamba ng'akyali eri mu kufiirwa ate oba ogenda mu kufiirwa okuziika n'asulayo olwasatu n'anywa nnyo n'aba nga tasobola kusituka kukola naye ye n'eccupa bali bwe bati Kafeero tayigirizanga muntu yenna kunywa ekyokusooka obusozi Kafeero nga bw'egyanywera anywa ali bwogu gw'olinako omuntu agamba nti twabeeranga nga tunywa ne Kafeero naye obujulizi ono yabuwa nti okunywa Kafeero yamuyigiriza bw'aba okuyigiriza kati waliwo kabaawo obwokya anti kati ye Kafeero yali tawoomerwa bbiya ng'anywa nze nagiyitanga ndiro naye ng'era mugamba naye Pawulo kikunywesa kiti wala gy'olaba abotola pipa ate gwe omuntu anaakwata kati naye gwe olaba ogamba mbu ye yamuyigiriza kati waliwo omwana wono gwe baasondedde ssente Dwakini master wene gundi 40 sinnamu oyo tebannamusondera ku ssente naawe naye bamusondedde bamufunya ne poloti beebale kale nze ngamba gundi gwe yasonde musinguzi nze ngamba muwanguzi kati kale malirizo ebya muwanguzi nange ndyoke nnyumye okugwenjogerako
kujali watu omulala gubadde nze njogera ku gundi gwe yasondedde ssente Bruno K kubye nga yasasudde ebbaala nga nnya agenda anywa bunywi agudde wansi ati agudde ali ku ssente ze bamusondedde mpitirivu zigenda mutta naye ukimanyi kojja erabika mwana wa Kafeero eyo enywa gyanywa nanti n'obusiru abamu abantu aboogera bwe batyo basiru kakati waliwo anywa nga we Zambia ng'anywa bw'atyo waliwo abanywa bwe batyo nga be Kenya waliwo abanywa bwe batyo nga be Congo bonna baana ba Kafeero anti kati okunywa wano mweno family kuliko kakalandi naye anti ate kiba kya busiru engeri gyanywa ennyo bambi njala kubuulira kino olwaleero oleme kutuuka walala bantu gamba nti musajja ayogera nga atalina magezi omuntu gwe bayita Waddanga teyali muganda wa Kafeero naye Waddanga yanywanga okukamala kitegeeza nti gwolowooza nti okunywa ennyo okutandikidde Kafeero kati lwaki otuuka okulowooza nti anywa ennyo aba muganda wa Kafeero aba mwana wa Kafeero tolaba nti oba olina wooteeka kaliko egiko obutaba na magezi kojja mu baana bonna abaakebeddwa kuliko abatanywa kyo sikiganyi naye ŋŋambye nti mu butonde kati nze omuntu eyakola sayansi mu butonde bw'omuntu wabaawo akayikuusa ku famire yo kati onaye kali atwala kunywa kati gwe kyolowooza nti okugjako famire ya Kafeero teri famire endala esobola kati amagezi ogakozesezza bw'obadde oleeta ekyo bw'oba ogambye nti obutonde kojja ekizibu towabulwa naye ne gwozadda tolina tompa budde obadde oyogera bintu byo bya kigwagwa obadde towabula olwekyo kojja ne gwozadde akubira engoma n'ozimu nze tasobola ginkubira kuba byenjagala okukuba abatabimanyi akubiramu abatasobola kukola bye mukola okunywa tekutandikidde Kafeero lema kulowooza nti olw'okuba oli yanywedde nnyo alabika bwa Kafeero obwo buba busiru oli aba akwebuza nokuwunya nti ono yajjidde kyo olowooza nti vocabulary y'okunywa ekigambo kunywa abantu batandise kimanya nga Kafeero amaze kunywa kati abanywa mu famire yammwe nabo baana ba Kafeero nedda nze sagala muntu ayogera bya kisiru abanywa mu famire yammwe nabo baana ba Kafeero kati eyo nayo gy'otambulira tolina bantu b'osanga nga banywa amabaala g'osanga eyo kati baagaggala kuba Kafeero yafa muleme kwogera bintu kulaga temulina magezi interview neggwa kojja bweba tegwerekeyo gwolowooza nazaalibwa nkola interview gwolowooza obulamu bwange oba haafu yaabwo nkoze interview bigenda kojja kagata exclusive bigendeko era bajja kumanya nti oyo tayagala nonsense tosobola kuddirawo n'oddira omuntu akukyazizza nze sikifaako era bw'obanga onkyazizza ng'ogenda kukola bya kisiru ngenda kuwa mwe mujja kulowooza nti nja kuleka oyogere gasiyawo kojja tuveeyo eyo waliwo omwana leero ali akajja ku mukutu guno ayagala okumanyako ku mukwano gwo Kiweewa Gerard Kiweewa yaani ate bw'omala okwogera ndi ye Gerard Kiweewa olwo ate oba okyabuuza kintu yaani tuba ontegeeza kusima profile ye omuntu Gerard Kiweewa y'omu ku bayimbi abajja mu mirembe gya 89 9 eyayimba najja bukyajja nga buli album gyafulumye baako hit ye muntu ayimba ekintu ekimuli ku mutima ye Gerard Kiweewa era bw'oba oyogedde ne Gerard Kiweewa takugamba kyatali tayinza kugamba nti amanyi nyumirwa nnyo okuvuga emmotoka speed biki ebyo byotajja bigamba naye jja kugamba nti banne simanyi oba naasobola okugira nti nga sinyweddeeko mbadde njagala nkole kino era nga ne bwe muba ku show eddakiika bw'abeerawo eddakiika nga 3 nga yeemulula ng'agenda akola ki wabula nga wa mirembe nnyo alina emirembe gye Kiweewa yava mu Makula Gita Singers gye yava bw'avaayo n'abeera ne Kafeero n'amala ate n'agenda n'abeera kuba olwo yali mu kubeera mu Makula yali ali ne Kasujja ng'ali ne Kabuye Sauda Lubalala ng'ali ne Mabiriizi John mwalimu ne Musomesa Kaweesa Fred nga bwe bali Kafeero bw'asayininga nti avaayo oyo ye n'asala wajje mu picking guitarists n'abeera mu picking
N'akola bulungi n'atandika we yatandikira okuyimba oluyimba olwamutunda ennyo baluyita abateesi ballo. Era kati n'addamu n'akuba hiiti endala bagiyita ekiwuka eky'eddalu. Muno omulimu ennyimba ze buli lwakuba n'addamu n'akameeme. Ntwalira kameeme. N'addamu n'akuba empale yeegwa. Aina style ye entamivu gyayimbiseyo n'aleeta n'addamu n'akuba oluyimba. Samwagala banjagaliza mwagaliza. Kojja leero topic teri ku kiweewa just nyagadde omuntu musigira kifaananyi. Lwaki onsimoggodde. Kakati kojja abaagala ebyo n'ebisingawo bajja kgenda kojja kagatto exclusive ebyafaayo bwe bityo nja kubanga byonna maze obibateerayo obitemeeteme bulungi mujja kubanga mubifuna bufunyi. Kojja nga tumuvaako kakyaka akenkizo that unique thing kyalina ekimwawula ku balala kabadde kiyadde ngamba of camera ejjo gundi ekiri ekimufuula unique ku balala. Unique kwe kubeera nti ennyimba zaayiiya n'aluyimba ng'olaba kyayimbye kyali. Kuba bw'ayimba akameeme akayimba ng'omutamiivu ng'era olaba mutamiivu. N'akuba ekyeddalu ng'era olaba eddala ddalu. Eddalu limulinnye ku mutwe. Bw'ayimba banjagaliza mwagalize. Buli kyayimba kyonna ayambala ekifaananyi kyakyo. Ye nga ye ali artistic. Ali artistic. Whereby nti bw'oba oyagala ebintu nga oluyimba lwaluyimbe ne bw'olumuwa nga si yaluwandiise n'ogamba nti oyagala alukuyimbire bw'anaaluyimba ajja kukuteekera ekifaananyi mu luyimba lwo. Bali abalulaba balabire eddala nga adipictinze kiwabadde oyagala. Kajalo n'akala ke yakoze kana ak'ebyuma nabyo abimanyi byonna paati eyo. Gundi yali mukubi nga mukubi wa drum azimanyi. Mukubi mulungi. Be bamwe era abaali nga okube yali atukubira ebiseera ebyo drum bamuyitanga Sula Katende. Yali muzibu nga gye tugenza okuba muyinza okuba nga bagenda kuba luyimba lwa gganga n'agenda ne babagamba nti yamaze okunywa agudde wali takyasobodde kati nga aliwo gw'okuba kati oyo n'aba nga kyamwangwira n'akwata n'amala okukubira banne n'afuna omuntu omulala n'amukubira naye bw'anaaba ayimba. Kale kitalo nnyo nnyini ddala olw'okuviibwako mukwano gwe awangadde naye nno nnyo y'omu ku bakyala abo yatandika nabo eri nga bw'ogambye emyaka gyali mito nnyo era twali tumanyi bagenda na musi kituufu.